sokoleke tereza ekigambo ekyo yakoze eki yawasizza opposite ya cherichi bamuwasizza kena ku kirala kenzo bamuwasizza ani amuwasizza tubulire ku kato amanyi sanyo disikasinga nsonga zenda abantu sinkulu nnyo kati osi mukulu omukolo wa tayi tewali makulu awo tewali makulu otegedde ndina bize ndi muziri asozi otegedde no mu comment section bo kati n'amaanyi esi yonna ekimanyi otegedde tona ndi nze ndi muzawadi kati nze nkube esi yonna nze gwe banominating muziki kati byonna byonna manyi masanyalaze manyi kyovola obusungu bungi kati mugambe just kukakkana yuli yali ku stage n'agamba asuubirayo okukuitinga music essaawa yonna ntasobola kyovola baagala kuitinga era kyaba akola ndowooza option esinga kuba katena kyazzaako busungu kati bungi bannaye naye nga nze nkyakubira ddala ate sigenda kuzikiza endongo kyagikubira ddala ate era nga 7 December era mbayise ku cricket oval naye tugikube short time jendi oli otya kikibuzibu kyobuliwo mu ggwanga bantu bayomba lwaki abantu bayomba kale nkubulire ekiyombya abantu si kirala kiso kya mbuzi ekibayombya luyimba wansi bedde okasafulumye ne batabuka musajja atabuse wansi bedde okasafulumye kati ayomba okufa obufi kiso kya mbuzi ate andigolozani omusajja ayomba kati avuma buli kimu avuma buli bwasanze abuukira bubuukizi buli omu okitegedde ensonga emuyombya luyimba kasana fulumiza wansi beddogo omanyi bwe nakuba mikono gyo nakuba nnyo alina muzawaadi kati nakubye wansi beddogo n'atabuka bulungi kenzo byayogedde nabirabye katuvudde ku byoluyimba oyinza byogerako otya nga gwa muyimbi era nga yali mukwano gwe kwekwasa eno ye buddo SS wulira buddo SS buddo SS tutuusako concert luva okwaya fe buddo live music concert ku Serena Hotel Kampala nga 17 August emyaka 25 gye tujaguza nga tuyimba ennyimba tiketi za shilingi emitwalo 10 emmeeza y'abantu 10 ya miliyoni 3 kale tuyita ba hobbies ne ba OGs abazadde ba well wishers bannabuddu akamwenna tubakoowoola mujja muwagire kwaya yammwe buddo ng'etuyimbidde emikolo gy'obwakabaka gyonna tulina ennyimba zaakwo 17 August ku Serena Hotel Kampala biwagiddwa Central Bank Skypins Tours and Travel Stream Live Avenue BBS Telefina St. Francis Junior School Budo Clever's Origin Schools Tegalia Infant School Newman's abakola b'ompwati Mabiriza Herbal Products Limited tulina eddagala eriyamba abaami n'abakyala Simuluzo Money Power Extra Complete Man Herbal Mouthwash Coffee ayambira ddala ffe abaami tulinawo kaama k'abakyala Tightening Powder oyagala okugeza ebbina eddagala eriyamba okwongeza ku balongo oyagala okusereza nabunyaayo oyagala okufunza nabunyaayo enywere Express Water Tightening kadde agoba infection mu baami n'abakyala ate nga tulinawo sabbuuni ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu enkumbi eyambira ddala mu kisenge tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne odayo bakyala bannange ekyama kiri ku Mabirizi Herbal Products nze najja wano nga sina kabina nga sefiringa naye mukwano we nagezesaako ku Thika Body Cream ebbina nenfuna kati nze natambula nsagala ate era nenkozesaako ne ku Mabirizi Lightening Cream ndowooza kasikini mukalaba ayagala omanya ebisingawo kuba ku 0704 737 741 14 jendi oli otya kikibuzibu kyobuliwo mu ggwanga bantu bayomba lwaki abantu bayomba kale nkubulire ekiyombya abantu si kirala kiso kya mbuzi ekibayombya luyimba wansi bedde okasafulumye ne batabuka musajja atabuse wansi bedde okasafulumye kati ayomba okufa obufi kiso kya mbuzi ate andigolozani omusajja ayomba kati avuma buli kimu avuma buli bwasanze abuukira bubuukizi buli omu okitegedde ensonga emuyombya luyimba kasana fulumiza wansi beddogo omanyi bwe nakuba mikono gyo nakuba nnyo alina muzawaadi kati nakubye wansi beddogo n'atabuka bulungi kenzo byayogedde nabirabye katuvudde ku byoluyimba oyinza byogerako otya nga gwa muyimbi era nga yali mukwano gwe kwekwasa talina kyayogera talina nsonga y'amakulu gyayogera kwekwasa na kwebuzaabuza alina emisango mingi omanyi
misango mingi bakoze obulimba bungi obulyake bungi kati munaye balina okukola accountability kwe kuyomba kukolaba byonna biri omwo ate n'endongo nayo ngikuba nnyo kwegamba yagambe si mukwano gwe lateeta mukwano gwe yagambe si mukwano gwe lateeta agamba mukwano gwa principal tewali nsonga nkulu awo alimba tewali nsonga nkulu tayina nsonga nkulu gyataddewo obusingo bakyo bakki tewali nsonga awo yamakulu kitegedde era mbaye ndowooza nti batwanifunyo n'ensonga ezisingako eyo kuba kati agezaako just kwenyoga kwefuna waagwa kunyiga space naye endongo ye mutabuseeko asuffocatinga takyasobola ndongo kyova olaba ayomba takyasobola ndongo Edirisa takyasobola ate n'ayomba ani agambye byange obimanyi ani agambye nti obimanyi byonna byonna ebyange sokoleke tereza ekigambo ekyo yakoze eki opposite yakyo eriki bamuwasizza genda ku kirala kenzo bamuwasizza ani amuwasizza tubuulireko katono amanyi sanyo disikasinga nsonga zenda abantu sinkulu nnyo kati osi mukulu tayi tewali makulu awo tewali makulu otegedde ndina bize ndi muziri asozi otegedde ensi yonna ekimanyi otegedde tona nti nze ndi muzaawadi kati nze nkuba ensi yonna nze gwe banominatinga muziki kati byonna byonna manyi masanyalaze manyi kyovola obusungu bungi kati mugambe just kukakkana Yuli yali ku stage n'agamba asuubirayo okukuitinga music essaawa yonna ntasobola kyovola baagala kuitinga era kyaba akola ndowooza option esinga kuba katena kyazzaako busungu kati bungi bannaye naye nga nze nkyakubira ddala ate sigenda kuzikiza endongo nkyagikubira ddala ate era nga 7 December era mbayise ku cricket oval naye tugikube short time Ajalo na wa Ngamwenda sicho ajati pamasi ekyo menta wa Ngamwenda ku Serena Hotel tubawagide yabagalo bawagira we support man so that's what it is big eye short time